Dini Rubowa no bwana akora atya ye bamulina bamulina kati emyaka 3 bwegina gwako oba 2 3 ba 2 oba emekaji bagenda omusira bwana avaayo nga muhoza amuyita ngagamba jangu oyinza okubeera kadeyideyi we nobeera munamawulire we oba nobeera ki ne bakuwangayo miliyoni 5 buli mwezi wanga family kati gundi yatekinze over nyumbi tembo yasasula fees yakola buli kimu katwacho musajja tamuta go warangira obulwadde kati yali waka yalabirira family wamurangira buli kimu kyonna kati yali ku family yagirabirira yabawe ekyokulya buli kimu kyonna fees ya musasudde nete n'omwana wa gundi ono kati Ryan omukulu wa Dean yamuwadde school fees yagenze kusomero era nebifaananyi nabyekubisa naye nabiteeka ne ku mutimba wona osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Gideon tugume abadde mulwadde okuva emabega kaawo ndowooza nga tetunabagenda mu kalulu okuva nga 13 naye Katonda yatusaasidde nti tugume agenda akuba ku matu ngenda ntereera naye baali bantu te era baali bakututte butwazi baali bantu tebutwazi nanywa amazzi ekololaawo we nali ku rale ya president esembayo nenywako ku mazzi naye namala essaawa emu bwenti nentabuka olubuto ne lunfuukira olubuto nentandika okusesema abesefisi ne banjoola ne banzijawo ne bantwala ne banteeka ku katanda mbu ne banteekako ne kanula kakati ne banzirusa ne bantwala enaggulu mu ddwaliro enaggulu nga sikyategeera nga mpunze ne bantuuseeyo ne bansuula eyo teri yali akomyewo yadde okunkubira essimu yadde okugamba nti tuguma ali luddawa ne Kiwanda gwe twagenda naye gwe twali tugenze naye yadde n'okugamba nti alinye mu ddwaliro bankubira essimu n'okukwata n'essimu yange Kiwanda naye yategeera nti embeera yatabukubira baŋŋamba bo bennyini nti bamukubira n'omukubira ne bwe byatuukawo yali andaba naye ne bamukubira n'essimu kubanga essimu eyasembayo okunkubira yali ya Kiwanda nga bampita tugende Kololo kati gwe basooka okukubira eri mu ddwaliro nibagamba ono baleese wano omuntu naye omuntu tali mu mbeera nungi ye yaddamu ki ate yali nze ku lwange nkugambye tankubirangako simu talinyangako mu ddwaliro tatumangayo muntu NRM terina gwe yatuma oba omuntu yenna nze kennyini bwe natandika okutegeeramu namukubira yagaana okukwata n'olwaleero kutuusa leero katono nfiire mu ddwaliro ne bankolako era bwe navaayo nenzira awaka nenziramu nentabuka ne bantwala mu ddwaliro eddala naye teri muntu yali alabise ewange kati omuntu ayali tamanyi kigenda kubeerako abeera atya n'omukubira essimu n'atakwata n'amanya nti oli mu ddwaliro n'atalinyayo n'okutuusa leero nga tabuuzanga nti tuguma ali atya oyo aba muntu wa kikaaki nga NRM amuga Katonda muguru nkulayira NRM yennyini abatuyita nga tumanyi nkolera kubanga nze mu 7 namukolera campaign ku luno kuva mu social media konna nga mukolera campaign tebampanga yadde n'ekikumi sinagwe nali ndabye sinagwe nali njogedde naye ngezezaako okugamba nti noonya abakikwatako bonna beebuzaabuza bati bwali muteeseza ssente ate nze bya ssente si kyekikulu naye ekikulu omuntu ng'afunye obuzibu ng'abadde akubeereddewo lwaki tomubeererawo wali olabyeko State House bakuyoolayoola nga ne Kiwanda alaba nga baraba bonna weebali naye tewali yadde n'olwaleero okugamba nti omuntu ga nti waayi ye gundi ali luddawa yaali atya kati bekyo bakikola sente eri bazijjayo tugenda kulaba tugume ne baziriiraawo kati toyinza tebayinza kukwata simuzo oba kukola ki ne balinda ofe kubanga bamanyi nti bo bakuwa obutwa ogenda kufa bano naye endala ezokuziika era nazo tezituuka be bantu baffe beebo kubanga toyinza kubanga wabadde n'omuntu nga gwewakulidde ttiimu ne mugenda awantu omuntu n'afuna obuzibu n'otamuwondera n'otagamba nti kanoonya omuntu ono ali luddawa nga si gwe wakibaddemu kubanga wandibadde ogenze nogati wakangendeko mu ddwaliro oba kantumeyo omuyambi wange oba katukole tutya bwe nayogera ne Rosemary Seninde yaŋŋamba ensonga ezo zeetaaga Kiwanda naye ate Kiwanda yalabikako ku secretariat awo waliwo yamulaba
Chidu Chris owe NRM omuvuko oyo yamulaba era namugamba nti ezi nsonga za tugume nga ali bubi naga etofaayo tugenda zikolako tankubiranga yadde simu tanonyanga taweerezanga yadde obubako kugamba nti ng'olabye n'obulwadde takikolangako katoyo bwe mugamba nti ye yayagala okunzita mbeera mu kyamu babeera ne ddiiru amazzi ge wanyoge galeeta ekizibu bwe babewakana reports zonna weeziri ebifaananyi byonna weebiri ebiraga nti kyenasembayo okulya kyekyandeetera obuzibu saalya mmere saalya biki nanywa amazzi bagakuwanga masiringe si masiringe gaali masiringe ogesumulule gwe kenyini naye toyinza kumanya ecupa yali designed ndowooza nga ina kuba yiyo definitely teeko kubanga yali bwetu bwe yali mbaga nti bw'anaatuuka mugamuwe omuwala yajja n'asooka ayitamu n'eŋŋaana naddamu n'ayitamu ogwokubiri n'eŋŋaana ogwokusatu saawa zaali zigenda nga ku musanvu awo nempulira nga neŋŋamba n'aleeta nga wafuna ekizibu oba okitegeera bazibu nnyo batemu toyinza kufuna buzibu bwe butyo nga wabadde n'omuntu nga mwazze mwenna nga twatambula na mmotoka ye okutuuka wali noga sigenda kulaba muntu oyo sigenda mukubira simu sigenda yadde kumuweereza ka message nolwalo nakubira n'essimu n'otogikwata kati ate gwe okuba ye takwata kuva olwo n'okutuusa kati naye yalimba owulidde kati bakirimu era Kiwanda yennyini nze gwe ngamba yali ayagala okunzita ye yennyini ye Kiwanda yennyini yakirimu kumakya yakulemerako nnyo yanemerako bakeera n'omusajja omulago bayita Zaida omumanyi Mukasa ono yali mu kibiina kye yalimu ne Sebagala oba omumanyi oyo oyinza okuba tomumanyi bakeera ku makya ng'omwankubira omulala nkubira jangu tugende nenva waka nembaga nti programu zino ze mutuwa ez'obwangu sizaagala osanze nokola byankola okwede ku makya mwakitegeera nti tulina okugenda Kololo lwaki temwaŋŋamba ng'obudde bukya tatugende tofaayo biki tulinye emmotoka ya Kiwanda tuvuze mpaka Kololo emmotoka ya Kiwanda tujja Kansanga bajja Kansanga ku NCF National Consultative Forum Offices tujja jukira twali tulina ebibiina 9 ebirina okubeera mu ki ebyawagira mu 7 ku luno naye ate enzo olwokuba nti nze nali ku social media nga already encampaigninga nze abantu baali bamanyi kati nga baneetaaga ku kisaawe Kololo kati kirabika bano nga baagala banzite bano be nali nabo ku programu eyo walina okwogera nalina okwogera tebanzikiriza kutuuka ku muzindaalo bamafiya ate nga bazibu okitegeera naye ng'ono yennyini yakirimu amazzi ago wamala okuganywa n'atabuka bamutwale kipayopayo bagambe tugume naye abadde alina okwogera naye era bwe bayogera nogamba Secretary General wa Fiiru eyali omwogezi wa NUP abadde wano kulula abadde awagira President waffe Mr. President naye afunye obuzibu wano bamututte mu ddwaliro nga mpwedde kubanga tewali bayanjula era Rosemary Seninde yayanjula naye neye kennyini teri yadde kutuuka mu ddwaliro teri yadde kunkubira simu teri yadde n'okubipinga yadde n'okuweereza ka message naawe bw'okuba kati tebazikwata Rosemary Seninde bwe yagikwata kubanga nayita amatemu ya bbaawe kubanga bbaawe abeera baaba wange bwe nayita ye n'agamba yogera ne tugume bwe nayogera naye yali apapalanya nga ebintu byayogera tebikwatagana ate simanyi ensonga ezo za Emmanuel Dombo olw'okuba obadde okampeininga ng'oli ku ki nemuganze sinoonya sente za campaign wabula mbuuza lwaki bampa obutwa nga bampisa officially ate Kololo ate n'ekirala lwaki temufaayo notagamba nti kawakiri kanje yadde n'ekikumi ne Rosemary Seninde taleetanga wange yadde olw'ataano wadde nusu bibiri muga Katonda muguru natuuka nali n'essimu ya Gloria omuyambi wa General Reiso nemugaa nti ngambirako ku General ebyantuukako byonna nagaana mugambye n'okutuusa leero yali ddiiru yakunzijawo nze nfe olw'ebigendererwa byabwe oyinza okusanga baafuna amawulire nga maybe muze abadde alina wayagala okuntuma agambe nti wayi tuguma ono kabuno katumuteeke wano kati bakitegeera
nibagamba tugume katumute nga sikinatuukirira kati ye Prime Museveni ayinza okwanga teyakimanya oba yawulira buwulizi n'alowooza nti bankozeeko kubanga budget weeye y'okukola ku bantu abafunye obuzibu mu biseera ng'ebyo eya State House kubanga obuzibu obufunira ku mulimu naye teri yadde n'akantu yadde eyali azeeko ewange oba kunkubira essimu oba kumpeereza yadde 10 oba kusasula yadde biru z'eddwaliro aveeyo ayogere. General Rweiso yakimanya, Rosemary Seninde yakimanya, Kiwanda yennyini yakikola akimanyi n'olwaleero luno bonna baakimanya ate nga wagwa ku buzibu oba kitegeera kakati abantu bakikaaki kati bayinza kuba baawulira ng'obanga president yasuggestinga naga tugume tumuteeke wano ne bagamba naga katumukoleko ng'obudde bukyali nenga bamafiya bangi mwenare nnyo era abasajja ndowooza abalina obufu mu gavumenti balina kwenyeza oli yaŋŋamba kubanga bwe natuuka nasanga baali batuddewo nga buli omu alina akacupa kamba nze nalowooza nti bagabaweeredde awo nti buli omu ajja n'akake era kyovula akati abasajja bagenda bajeno bafa olufa ekiri eyo kitokota bali mukwera bibatayagala nze kugambye babadde banzise naye ekyalaze nti beebo bennyini kino obutawondera sente si zaabwe za gavumenti motoka bazirina mulimu amafuta omuntu State House mutwaleeta mu ddwaliro netaddeyo kulaba wajja engeri biru nga zinagenda wuwo nze nasasula buli kimu kyonna n'eddagala nze nguze n'amadwaliro gye mbadde wonna n'omusoga wange yambeereddewo naye bano nga baagala nfe mukazi wange yambeereddewo n'abaana bange nze nkubuulira amazima Ruutu Mukasa nga bw'omulaba musajja wattu muzibe naye yampeereza emitwalo 10 n'agamba gikuyambe naye mwabo tewali yali yampadde yadde 10 yadde olw'ataano tugume genda okola tewali agala kumanya oba ndi mu ddwaliro wali naye ebbanga lyennamala lyonna nga nkola campaign zikolera president ku social media yonna nga tebanateekawo wano gye bateekawo eya muzukulu we gye yateekawo wano Nakasero nayo naliyo bakuwa sente naye ate ziri tebanansasula otula ku sente nga tebanaba up to now tebanaba kulisi yagambye kabogere ogondi anti abamuzukulu wa Museveni muzukulu ddala yaŋŋambye nti ŋŋendeyo bwe nagenze nasanze SFC nga eri ku mulyango era bwe namukubidde tiyaze mukwata yankubidde ate nga ngenze naŋŋambadde mu meeting naye ofuna akadde njagala nkulabi live sinaddayo watula ku state eyo nga tebanaba kuwako wadde tewali oba kitegeera n'abalala basasula just for the love wagenda nali mpulira nga njagala ku luno neŋŋamba Museveni akole ekyagende mu maaso naye ssebo abasobola okubanga batuukirira Museveni oba Janet oba ani baali banzisse kunzitira kololo bampa obutwe kololo ate tebaafaayo yadde kutuuka ewange yadde okutuuka mu ddwaliro namalayo wiiki namba era okusaba okuvaayo mu ddwaliro awo nga ndaba ebintu bitabuse nze nzimbye bwe nti nga tebbiru yeeyongera olw'okunteekako amazzi Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 165 93.
Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Bakole ddiiro Ng'amugamba ati ng'amugamba bwe tumaliriza ddiiro eno ng'amaze okukola kyenina okukola bulawo ng'agamba omuyaayo oli gwaleese nembiwulira kyenakola neŋŋamba dokita n'agenda ne baleeta poliisi omukazi baamukwata era kati ali luzira ni bannaaye kati neŋŋamba wano bajja kunzitirawo bajja kunzitira ddala kwe kusaba nenga akanveewo wano naye ng'eddagala bakuwandiikira eddagala n'okuligula bweru eryokukolako naye ne ssente sizirina ate bakuspecifyingira pharmacy gy'olaga yes nze kubuulira n'ebiwandiiko kati gye byalaga test n'enkola zino n'enkola ziri byonna weebiri mbirina nga sirina bulwadde bulala bwonna kujjako ekyenasembayo okunywa gaali mazzi embeera nga yatabukeeyo kati nenkola ntya embeera bwentyo bwenimu nentuuka waka nentabuka ne bantwala mu ddwaliro eddala nenvaayo teri yali alinnya ewange teri yali ankubidde essimu teri yali ampeereza message mu bantu abo nga ne Sseninde gwe nayogera naye n'olwaleero tagambanga nti omuntu eyaŋŋamba nti ali bubi afa ali kuki kyokka nga Sseninde abamulamu wange enalemu ate nga babi tebasaana kwesembereza ng'owulira bano abafa gundi yagenza okufaano General Deus Sande yagambye muzeeyi batuta yayogedde ekigambo ate yawonye anti bakeddemu tubikira nze nkugambye bagenda kutta abasinga bagenda kufa abanaasigala balwane bulwanya ate nabo bette omanyi kati tutuuse tugenda kubeera kati nga obwana obeera n'ekifi ky'ennyama n'olya emmere n'ogimalawo kyo n'okisigala nogakanjirye nga tumaze okulya oba ogirina bw'oti akaana kano ne kaagala kagikugyeko ne mulwana n'egwa wansi akabwa kalukamba ne kagibaka ne kagibaka ne kadduka nayo ati bwe mwena ne mutandika ate okwemamaaza bwekito bwe kiri bwe kigenda okubeera Uganda bagenda kubagana bagenda kwetta okutuusa banaasigala agenda okubeera president tanamanyika ajja kuba gy'avudde ajja afuga eggwanga linalyongereyo ono ng'avuddeko buli kwana addako kubanga Museveni ye ekintu yandiyagadde okukireka mu mikono gy'abantu ba bulijjo yandiyagadde Uganda etebenkedde naye famire ye yeyagala ekintu ekisigalemu Muhooza ayagala General Sara ayagala maama ayagala omuwala ayagala Mukodome ayagala bonna bali awo kata akatogo kali eyo buli omu eriiso liri ku ntebe bonna bajagala so Museveni bwabatunulira bonna bwati bonna buli bwabatunulira ate muzeeyi bayinza omutta bwategendereze basobola omunyiga naye muga Katonda mugulu bayinza omunyiga lwabukulembeze kati ye bwabatunulira bwati talaba n'omu asobola ye muzeeyi yandiyagadde yadde abalaba yandiyagadde ekintu akireke mu mikono gy'Abannayuganda ate kireke mu tribe endala eggwanga lisobole okukola ki kyayagala muzeeyi ayagaliza eggwanga libeere bulungi yandibadde yakitadda naye bano famire yabamwetoolodde buli omu ayagala kikwata kaakati buli gwe balaba omujaasi omukulu ng'ate yalwana ate abadde ayogera ne muzeeyi alina okufa alina okufa kubanga balugezigezi balugezigezi bwe bagenda okulemesa abalala bandibadde bajja omanyi kati waliwo obubinja buli kabinja kalina abasirikale buli kabinja kalina abasirikale babatendeka kalina abantu bayivu balina doctorate mu buli kintu kyonna bayivu bali eyo kati bonna baagala ntebe bagirwanira kati wootegeera n'omanya amaanyi ge balina nameere gojjawo amaanyi
agadisamu akalulu agadisamu akalulu no kaba no nga box siru nga ata bagenzo kadamu nga DPC ali munda akurira ebyokulonda Masaka ali munda one yabadde asigadde Sande nayo yawedde yakalulu yakabadde mu bagamba nti ye mukuba baka wagundo ono Narubowa ye Narubowa yani Narubowa na babadde bamugambe nti yeyo yakibaddemu ate yawonye kanamera manya yafiiridde mu kubo nga tanatuuka Kampala yafiira wali gundi ebuwamu myaka 64 yali ajje Kampala nga yavuga bamuvuga embera netabuka bamuleeta ajje agende kusabira mukwano gwe General Tukahirwa Owalandi Force General Tukahirwa ate ono yatuuse Buwama olubuto nirumufuukira olubuto bagenda kujja omanyika kati bakuwa obutwo ne babukuwa bamanyi nti musaawe mujja kuba ogenze kakati buli agezaako kwagala okuziyiza saawa eyo bateeka okulemesa abukuwa waali awo gwe batadde wakutte beeraawo Mayombe bwe bamuwa obutwa bamubuzaabuzaawo kumutwala mu motoka ogenda omutuusa mu nnyonyi bamutwale e Nairobi lwaki temwamutwale Nakasero lwaki temwamutwale e Mulago babala nti mu ddakiika 45 okutuuka e Nairobi ajja kuba awedde era teyagwa yakomawo General yabadde ajja kwetaba mu kusaba ng'asabira mukwano gwe oli eyafudde Buwama embeera n'etabuka yatabukidde awo ate yavuddewo myaka 64 naye nga yabadde amaze okugamba President nti batutta ne Mayombe yakyogera n'agamba wajinga wanimuwa mimi kitegeeza nti abasenzi banzisi ng'okiraba nti ng'akiraba awedde kikyakirumira okukaba buli kaseera nti abasajja bagenda kunzita n'agenda wa President n'agamba agenda kunzita naye bagenda mu maaso ne bamuta yawona teyawona Kaweesi yali asinkanye President ng'amugambye mulimu abantu abatatambuza bulungi emirimu gya poliisi baagala kunzita President amugamba agenda yawona abiriga ekyewuunyisa ku Kaweesi nti wabamukubira amasasi ekkulambiro distance bw'ogibala ne poliisi yaliwo teyali nene naye waliwo yalinyayo mu poliisi oba mu biki nti bonna babayita bonna bakeera ku makya ne babayita mu parade nga tewali asobola kukola backup nga teri kati olwaleero tebanakwata eyabayita annyonnyole lwaki yabayita ku musaawa ezo ku makya bonna babayita bonna wakina DPC wakina OCCID wakina IOs bonna babayita ne bagenda mu gundi bagende bakole parade kati nga ekibaawo kyonna teri asobola kudeployinga kubanga gwe gubalese ku station osigala okuma station tosobola kuvaawo ate owulira amasasi ogende tosobola kati bamunyiga pozera nabiriga naye yali agala sinkana President naku nga 2 nibakuba ale gundi gwe baali batumye South Korea aliwa General Ronda Nyakairema bali batumye South Korea yebera mbu yafuna atiata oba atiferi ali kumpi ne Yesu makati awo waguru webiri yadda era ye kati omwoyo gwe gwasinkana Yesu mangu kwanga yali distance yali nene bakuchota ojukira enfa ya kazini bagamba nti omukazi yamukuba akaggo General Muramba bamukuba akaggo mutayimbwa siraje yangama mbu yewe yakola analysis eyo omutayimbwa gulugwe balaga wero sawa gukola bwoti ku nyumba eyo nga distance y'enyumba bwe yali twatachatse gwali gushobora okubate ku kikise ate ne experience ya Jeno ate nga muwanvu munene wali tosobola kumalaga mu kuba bwoti n'omuteyimba ogukwatira bayakunywedde ye Jeno kati bamuchota nawe nga agenze tubite bya kusaaga gwe waliwo ne yesimbawo General Biraro aliwa n'ekibiina kye kyali sembi nakyo ne bakiwandukula ebintu naye nga siyangu nze kugambye General Sejusa akola report n'agamba nti waliwo plan ey'okutta generals n'abakulu bonna abali mu magye abaava mu lutalo n'agamba bagenda batta nimukiyita ekyokusaaga kati General ali mu kagaali bamutambuziza mu kagaali Sejusa banga yakola church simanyi naye ate kwanga agisabisiza mu kagaali ebintu abitunze byonna kyakyadana kyakulya
Jeno Sejusa tacha ina kasente mama yono osaga n'enseno gwa abasajja ab'amaanyi bo badde omanye obawulirayo General Rutayo muwulira ali sese aliwona yali mu ettaka bikiri General Andrew Rutaya ali sese Rutaya seraje go yangambako yakuba president oluyinga bali ku gondi ndoza yo bali ku nyanja ku mazzi ali sese mu president ate nayagala okudde namugamba ojja tusuula mu nyanja obo kitegeera ali sese achari na bwari n'enyumba gyazimba yazimba ka hotel kali awo kwa Sena Club ekororo opposite Sena Club kagano okuggwa tekawaze ziriwa General Ivan Koreta aliwa choka abasajja obaya bola ne bagwera mu ddala kasente Ivan Koreta yakora farm yali akoze farm wano ku Rwebugerere genda muri mwentemeka Sejusa ku level ye asotuka ngata China na chakulya nse kugambya ali mu kagaali watambulira Kayura yembere cyali ari kashaga marunda mbuzi nezo zirimeka arunda mbuzi meka zikendera buli lunaku ngendo mulabi yagenda n'enrolingo kubeera roya teri ya damu waya do mulimu kumujimu aina lo famu tusimanyi advocate neteri ya damu wagundi instructions zigenda mu koto nteba muyita yade ne ku birthday tagenda yo so kati ze yakola zaali akadiye yena bwo omulaba talinya mu America bamuteeka ko envumu talinya rudda waba namulabiri yantonenga ye omanyi okubeerawo nga akanka tandise n'okukankana nga Jeno Muhoozi ali buli omu alwanira Jeno Muhoozi nkugambye abantu bali n'engeri gye babanyize ate ababanyize bazzukulu bannammere abazzukulu bagala bana abakadde abazzukulu kati bagundi Hajati Namyaro Uwizeye yateekako n'eddala nti yewize naye nga taata omusajja muganda ono mumanyi bamuzala busubizi mitiyana naye kati yagamba yewizeye yagamba lwisi taata wo Munarwanda anapanga byakuyiya ayiyambeera asigale mu system okulabanga n'okulangirira kwali kukambwe nnyo kw'ababaka bakansala bantu bonna kati bamala ne bagamba waina murangira benaalemu butonotono obunugundi bwamanyi bwanuupa obubaddera nga tebulina gundi naye busigadde bonna okimanyi nti eno mu kiiko lwe bagenze bagundi lwe bagendeddemu basebagala baani mwabaddeyo n'ababaka banuupa abalonde 3 naye tebabalaze mu bifaananyi baŋŋambye 3 abalonde ate si beebubuka almost bonna bageze bonna benaalemu naye bagira mu nuupu abejjinja bonna bagundi bano bamasengere simanyi byonswengere bakibaani baŋŋamba mbukaddaga yabasamuninga ku makya nze kati wulira nze kati nze tombuulira ebyo kati byonna byonna kati there is no opposition here. There is no opposition. Tewari. Katugume njya tugende ku nsonga ya ddiini. Yakkiriza pre-bargain. Gwenga munnamateeka. Kimutaasizaawa. Bw'ogenda pre-bargain kiba kitegeeza kooti. Musango wagukola. Yes. Bw'omala okukkiriza olinda judgment y'omulamuzi. Era bwe kiri ya leero. Yes. Gwali bwe guti tukusibye emyaka bwegiba 6 tujikusibye oba tukusalideko tukusibye 3 oba owonye katwaki ekandalirizo tuuka wano okusaba anti byebyo namugamba tetwali ffenna wano nemukubira essimu ng'omuntu amugamba naye bye yanvuma tewabiwulira butawulira nize nolwaliro mbagamba butawulira egguma eryo abazzukulu abo benkugambye abo abalinamu olugamba ffe tuli kintu kasajja fuba balina n'emmundu batambula n'emmundu balina nakino eddiini yalina dini ya inemu ne mundu ngani ya jemu eri mateeka ata namanyi basi zikyali mateeka nino omuntu nze gwemanyi yali ne mundu kati nagikwasako munamu amwesikotingeko oli yajiba yali mukaramo gyagenda nayo teri yali amubuuziza nti mundu yange eriwa oli mukaramo gyagenda nayo kati Kristo pre-bargain eno lwaki kandi kubanga ndowooza kyali kikoze mukuso first of all tagenda kufuluma alinayo emyezi 3 gyasavinga kati egy'okujemera kooti egyo ali ku kibonerezo gyakujemera kooti contempt of court 9 months 3 months zaaliko kati ate ng'abadde ali ku remand 2 oba kitegeera kakati wano
nobwe bamusalira emyaka 2 avaayo ddi ovaayo okaddiye oba okitegeera kati olwayo luno kati nze kyemanyi obulungi bamuteza akakolyo bagenda musiba diini bagenda musiba diini bagenda musiba bayinza omusiba emyaka gitayinza obutaba mingi naye nobwe bakusibya emyaka 3 mingi ng'otaddeko n'ennaku 9 zino obeera ovaayo ofaanana otya embeera eba yatabuka osanga nga Naalongo bamutwala bamusanga bamuzadde mu kiza gonosanga bamuzaala mu kiza n'ogenda okutuuka Naalongo bamuzaddemu ajja nakula bamukomera nga ali lubuto nga si lulwo okola eki kati yabeerewo ate mukyala wa Kirumira teyamala weeks 2 ono wawana ebulenga tezawera nga bamutwala yali amutwala musirikale naye kati ogamba nti yamukwanako olwo yali yamukwana dda kati bo bakubaza kati nga bwendi wano bino bye bankola kati wateekwa nga waliwo apepeya ne musoga naye omusoga gwe embeera endaba gy'omulabamu akukutakukuta ku masimu embeera ye ya bulijjo okola kigo obimanyirawa ffe tetukyalondoola ebintu twabivaako basooka kutwala mukazi gwe nga tomanyi ne mukazi wo naaba nga takyakuwulira ng'ebintu bye abikola bw'ati nga bw'ayagala agamanza nkyagenda keera wa naye ng'ate akeera bali bamukoze eki bo kye banoonya bayingirire ddala gundi zo koonaazi zo zonna kati dinulwo bagenda mukola we bati kati nze nkugambye nze nali simusubira kwetonda kino ekite kyakazaala nakyo ajja kusanga bakizaddemu abalongo abadde alina ekyakazaala ekyo Scovia bambi kino kye yali akola nakyo kyali kikyala kyekyo namunswa oda ku bintu gwe byotomanyi yakazaala bambi embeera kati oli buli kimu kyonna TV 10 gano ge mazima nga kwasinziira nayogera ebigambo naganze manyi General Narweiso nze manyi General Sare nze manyi General Tafiire era buli kimu kyonna Captain Mike Mukula waliwo yadali nya mukomera wadde okwogera ekigambo yadde okwogera ekigambo waba owuliddeyo kakati gwe weegendereze bw'oba oyagala kumanya gavumenti eno gibuuze utodda eriwa walabako utodda saagiraba ne baginyumiza maama owa utodda ng'asinga ne Major General amaanyi nga wabeerawo omukolo bateekinga off omukolo gwa president bonna bambadde gundi za utodda emmotoka zonna takisi zonna baziragira zonna ne zigenda bakusange nga babagamye mu ddekulu oliddeeri emmotoka ebeerawo bagikuba yonna ne bagiyiwa naye sebo kati eriwa otodde eriwa kati je gundi yaleeta ebimotoka tebiri wali otuula mu katebe gundi William Katumba abaali abawutodde yenanyini bigundi bino binemotoka tero simbe no kwenalemu awakule nnume nanti bitenda kubeera eno kwenalemu budde bw'ensana eyo byonna ne wa bibeera eyo byalina owulidde kitegeeza walabako bodaboda 2010 eya kitata wabalaba amaanyi balina amaanyi ge baalina bali luddawa kitata aliwa n'okwogera obugezi nti naliwa 2010 oyinza okyogera mwe temwalaba Black Bomba bafurutuka ne bagenda mu kooti ne bakuba buli omu yenna awo ku kooti awo abalamuzi ne bakyankana n'ebigundi ne babijjako bino biwiivu bino ne babijjako n'ebyo ebiseera waaliwo principal judge bamuyitanga Ogora principal judge Ogora mubuuze ekyaliwo yawandiika n'ekitabo kiramba ku mbeera yali awo kooti okuzingwako okulungwa mulimu ebintu bye mugenda okunyumya mu biseera ebijja abanaabeerawo ne bubanga olina katugambe mikwano gyo jeno baani tobeesigulirako tukugambye tobeesigulirako bw'oba olina gw'otikula mutikula edduka akweka akuwadde omuzira gukuba ezo zakuwadde kiveemu Museveni bw'omusinkananga musabe busabi kantu tomusaba mulimu kuba bajja kunyiga bajja kutirawo gwe musabe kakuwa genda obeere mu kyalo okole kafaamu obeereeyo balaga nti oli bulungi kuba bajja kutandika okukulumbayo waliwo omusajja yalina Kayihura nnyo
twalinga naye mu UIM bamuyita yani ali eno gundi w'amaanyi weerwere eyo oyinza okuba nga tomumanyi naye yali w'amaanyi kyeyakola kati yagenda ku district najjawo ekimotoka by force nagi pick up yakola kafaamu kati ali eyo ali magundi ali ma watermelon yali eyo yerimirana obita nobyenenya otherwise so amagezi ge mwawadde Lubo wasava mu kusooka gaali gajja kukola singa yawuliriza kye namugamba ye yadda mu kunvuma olwaliro kaakati Dean Sava n'obwakola atya kati bagenda musiba ne bwaga pre-bargain njikiriza hati kiyakiriza omusango kati bagenda kola judgment bagamba kusinzira wotatawanyiza nnyonnyonnyo totawanyiza koti kakati kusibe emyaka 5 n'abavuddeyo gye bamiyitire toyinza mutta bwe batyo tebasobola kwanga wootera Dean Lubo watandikira TV 10 n'agiddamu kwanga tanna mulimu mulala ate kati akole ki ogwe mulimu gwabadde akolera gwamanyi kubadda gwego ono simanyi bishop oyo yafuna obululu namugamba bishop nemugamba jangu tukole ki n'agenda nemugamba ti NUP tegenda kuwa kati uno bishop ali wano n'abiite ebyokusaaga bali be yali nabo tebali bya bishop tobabuulira Yesu ayi yasaba essaala bishop ye yasaba essaala muga Katonda yasaba essaala oyo bishop naye ku TV n'aweereza President Museveni essaala enkambwe kaakati no yate yamanya nti ate bali baalimu bambega bennyini omanyi waliwo yasabiranga Dr. Besigye yasabiranga FDC okimanyi nti ambassador essaawa zino yali mbega kati yabeeranga mu kusaba oyo yasabiranga FDC buli mande ambassador bamuwa amawanga 11 atwala simanyi Dubai simanyi biceebe byonna Scandinavia byonna oyo eyali yefuula pastor yali mbega wa so Museveni yabanyigamu mbega nga pastor nga yasaba buli wa mande era nga mulabanga wancho era nga abakwatako ku mitwe bwe bati abamu kati bonna bagenzi bakwata ku mitwe bwe yakwata ku mutwe teyawona ati butwajja nabo bali nemugamba ate ono yo gyenunire yali asaba bambi saara nemugamba tebagenda kuwa kadi nemugamba abantu abo bazibu nemugamba n'olwaliro kaakati taddanga mukwogera ne Kyagulanyi taddanga mukwogera ne Rubongoya bagenzere bamubba akalulu bo bennyini ku ground bo bennyini naye ate nga basajja bo alina amakanisa gawero bameka naye bw'obuuza abagolozi gye baalaze obula n'okugenda n'okubavumira ku katuuti nogala naye basajja muri bannanfuusi nze katono nvuma abantu mu kanisa yali mu kanisa enamavundu nga ewezaamu abantu 200 ati nze mbeeramu nkola emirimu gy'ekkanisa ndi active nnyo ne kenfuna kentwala nina ensimba obwa chairman LC1 nagenda okutunula emabega nga waliwo mukyala wange nga bonna baliwo opponent omukatuliki wali si katono ngwewe ekigo abagoberezi bobera nabo mu kanisa buli nere muze buli gundi naleetanga n'emigaati n'enjigula na kine nkola buli kimu nendeeta mu kanisa n'akasente kenna nenkawaayo natuuka ku layini nempulanga tewali kyenyenye emabega neŋŋamba nti kantunuleyo nasangayo mukyala wange yekka so wafuna bubiri bokka bakumsi abalala bamala bwe balaba nga ntunuddeyo abalala bamu ne bajja n'embeera owokusatu naye era bandaga nti tebaali nange kati sibambi okugamba nti byonna kambijjeyo mutuufu naye sibambi abaabye bwabya nze kankubuulire nze nakolanga n'amakubo ewange ku kyalo ng'oyagala bakyamani LC1 ne babugana obuku n'abalonzi nga bakamba bazibu nnyo abantu bazibu nnyo kati bishop ayize ye yayiga ayiza abantu n'ogw'osumba yennyini mu kanisa agaana okakuwa kati bw'oba omusoloza musololeze ddala kimugyemu kimu 10 otegere nti ekyo ogenze n'ekyo ebirala liwoose ewa Yesu wo waba omusasira nti mugoberezi wa teri nti ate nze n'ebizibu leeta ssente nkusabire tosaba saala za bwereere esaala ze yasaba ekavule singa esaala ezo yazisabira Museveni singa kati minisita naye zonna zefiiridde busa zonna abantu nga sibangu kati nze njagala kubuulira Dean Lubo wano bw'anaakola atya ye bamulina bamulina kati emyaka 3 bwe ginaggwako oba 2
esatu ba ebiri oba emekaji bagenda omusiba bwana avaayo nga muhoza amuyita ng'agamba jangu oyinza okubeera kadeyideyi we n'obeera munamawulire we oba n'obeera ki ne bakuwangayo miliyoni 5 buli mwezi kubanga famire kati gundi yatekinze ova Nyombitemu yasasula fees yakola buli kimu katwacho musajja tamuta warangira obulwadde kati yali waka yalabirira famire wamurangira buli kimu kyonna kati yali ku famire yagirabirira yabawe ekyokulya buli kimu kyonna fees yamusasudde nete n'omwana we wagundi ono kati Ryan omukulu wa Dean yamuwadde school fees yagenze ku ssomero era n'ebifaananyi n'abyekubisa naye n'abiteeka ne ku mutimbagano gono osaaga Nyombitemu naye tasaasira lwaki omusajja wakikuta musonyiwa nakoma unalabirira famire ate kati ye kagirabirire Nyombitemu amulaga maanyi nze nyina amaanyi agakusinga kugwamanyira bwe nze natta kitaawo nsobole okuwasa nyoko nsobole okubalabirira kitaawo nze namutta mpase nyoko nsobole okubalabirira kati gwe atanaadde 10 ogamba omugambo otya nti wakola ensobe okutta kitaffe eyali talinaadde 10 omuwejje oyinza n'okufukamira n'omwebaza n'ogamba lwebale ddaddi olwali yali mulwanyi naye nga Eddie Kenzo taata wa muzaala era mufaananira ddala ali wali wa Bakuli mulamu yega oli yamwegaana ate kwakwagaza kigasiya yamwegaana mbu ne bakola ne DNA president n'ayanjula ntono mwana wa Chef Ali Chef yali mufumbi oba Chef Ali yali musirikale abaana kati bagira bwe bati basale diro bagira bwe bati sente zinaleka omuntu ku nabula mune namboze yegana tata we namboze murundi mutata we yamwegaana ne yamwegaana naye nga abaira kati gwokorotya okoroti nengo bwo botambula namboze nengeri gyatambula n'enkibo tutolabo murundi awedde emirimu agamba muganda gere abeere nze sinna buzibu naye abeere simunako buzibu naye nze njaga kubuulira enseeta buse tugumenze byonyumiriza bimazeeko waya enseeta batusobola kuŋŋamba nti enseeta buse okutuuka kawo nze kubuulira muga Katonda mugulu gye muli byonna gye mutambula gwe bagenda okuwabwa minisita entebe zasanse mu ofisi tazituulamu ne sipiika ono sipiika aliko kati yagaana okutuula tasobola olijja kubuulanya mwe yatuula tosobola ate jja kubuulanya mulamu gwabaddemu mufu kati gwe gyotuule gwomanye irizi n'amayembe agali mu ntebe kalebulolanya okujja yagaana otuula mu ntebe kadagazi yatuulangamu kadaga omuntu eyatumya muto gw'omuntu baguleeta ku gundi ku palamenti ne batamusiba namusiba towulire gwe bakwata nga kati yaragawa baali bakubuuzizaako baali bakubuulidde gwe oli munamawulire wali obuuzizaako omusajja oyo gye yalaga omuntu bamusanga ng'alina omutwe gw'omuntu bamuleka n'ayinaayina n'atambula n'agenda ne bamuwa ne transport amuzaayo muri wano musaaga ndowooza kati abagala obwa minisita tebava musabo batandise dda tebava musabo tebava Tanzania mayembe musaayi gw'abagundi bagundi bano babayita batya namogoye bye balimu irizi zitambulira muno abagala obwa minisita Museveni musajja mugumu nnyo baroze Museveni. Ne Museveni yalakaine dogo. Era naye ali oluza muntu mulamu. Kubanga abaye endoga gye bamulogamu singa taliwo. Nze kugambya ate abakazi bo bayitiridde. Bamuroze luno ku luno simanya oba naamalako bannange. Kuno balinnya n'ennyonyi ne bagenda ku mawanga. Nze kubuulira amazima bino bye nkugamba. Eggwanga Uganda lifudde liweddewo. Tebakyawuliriza Saara. Abeni yupa bagano okuliza essara za bishop nbamu kadi muntu ki ama bishop kadi bale tobanyumiza bya bishop se tobanyumiza kakati buli kimuntu yena ali kudogo genda mu butale buli anacha atunda wansi wali eyirizi atunda ennyanya tuli ennyanya n'ennyanya za yirizi kyovara weta agessara ngo genda kulya emmere gyogenda okulya mukame mere eno njiridde naye gijemwe ebisirani njidye nkole otuka ku mudala gwoli nekikutwala n'ogenda okulanga zirito ziraba ogenda woli dagala lyeri kutwala kati kinkugamba kino nti n'ow'amatooka teeka mu biwagu alijjamu ng'oligenda ditwala
N'aliteeka mu kiwago ekyo. Nali kuguza emitwalo 5 eryani bali emitwalo 3 gora bali n'osasula oba ogenda kulya najjamu eddagala mu kiwago n'ogenda n'otuuka wakanula bakatooke kuwaguze n'ogamba ddeki n'ogenda ku gundi y'ennyama n'ateekako nga bwakoona n'egira nga teweze gwe n'otambula butambuzi n'ogenda nga bakuwonzizza ogenda kutuuka wali nguuka gwa mmindi biki gwena gwe gukukuba mu maaso by'otunula tobiraba. Abantu bali mu kutuloga bali mu kutukola kifenna tulwatudde baleese obutwa baleese buli kimwe eggwanga lyonna balise kati singa waleese bishop mu parliament n'omanya nti kakati oleese munaddiini agenda kusaba essaala entuufu naye kati anagenda ogisabayo anagenda okusaba essaala mugundi mu parliament mumbuulire Magora Magora n'alinnyayo ye anti kati bye tubagamba anti byebyo gundi yagambye n'agamba nti abantu abagenda okutwala ensonga z'Abaganda mu maaso tije bali bangi. Ani yagamba? Waliwo yayogedde awo n'agamba Magora gyali Katushabe gyali yayiseemu Gindi gundi Kuteesa yayiseemu ewa Bedwanika gyali abasajja bonna bwogenda okulaba waliwo gwe bayita muwoozi w'ekiboga abantu bonna bagenda okutwala gundi yayiseemu eno bamuyita gundi ono yani abadde minisita simanyani kati bonna Kasanda Atukunda si yayiseemu kakati ensonga semasonga 5 eza Buganda bagenda kuzitwala mu maaso Banyankole Bakiga Bannarwanda kati gwe Buganda wagirabyeko kuruba warabye Buganda yadde bendera ya Buganda betwogera wano nga bagamba tukuba Buganda tetukuba Buganda naye ebintu mu byonoonye Buganda ku ntiko yani kituufu nange nandiyagadde nje naye mubaamu wakirita banaye barozi mwebale kulonda basebe ne walabye akalulu walabye bamini naye bannange Natukunda Muhoozi waliwo n'omulala yawangudde Embidde naye gundi bamuyita obaani waliwo n'omulala bamuyita Museveni waliwo Museveni waliwo Katushabe bonna gega amanya abamu tebamanyira kwambala gomesi noga nti siba gomesi gwene twayina ne kulinnyayo Emmengo awo tebalinnyayo naye nanti kati fe buzibu era mizibu gya Buganda minyiivu bane nabagamba nti mwe nabagamba wano nti omusambu ogwasembayo ogubadde gusembyeyo bagulaba nga gusala gundi sezibwa nemulowooza nnimba buli yagenda Buganda era yayiseemu buli yagenda Emmengo teri musambu amafuta tewali dusu tewali mafuta tewacha anti nkugani buli agenda yo yayiseemu ne mulimu abayiseemu bani anti buli anti gundi abo bonna bagenda yaba bebalangiridde bani buli yayambale kanzu abayambala amakanzu ne bawogora obulungi bali abagenda ne Masias Mpuugo w'ekitiibwa abo bo bagwa bonna waliwo yayitamu osimbyawo abantu 9 bonna yadde okwata ekyokubiri abantu 9 bona bagenda Emmengo ne bagenda ne bawayo ne sente nz'oluwalo baziwaayo kabakuba katugolooza ki kibyamuzanyo teri muntu wa Buganda yali akuba akalulu bwato teriiwo n'okwata ku bendera ya Buganda bwoti n'ogenda Emmengo awo n'ogenda bakuba akalulu ku Muganda wano naye abasajja bebalonze tebalinyanga nayo tebabimanya naye yafunye obululu obusingako wakiri yamala agenda ku ntaana y'oboti yafunye miliyoni 2.7 yateeka yakwata ekimulira kiteeka ku ntaana y'obote n'alyoka abaako kaafuna kitegeeza wano tewakyasambwa ensi bagyonoonye buli kimu kyonna bakyonoonye ensi bagifudde ya ssente tewakyaliwo bino nti tulina emisambwa nti jjajja Mukasa yava Gindi n'atuuka wano babiki ebyo kati byonna byaweddewo bali ku ssente kati bagala ssente totuwulira bagala ssente tugume tugenda basiibula sagala tubasusse nnyo tetubasussa nnyo tugume soko sibula abawejjere njagala kubasiibula nti kati mwakira naye kirungi mwampulira abasinga temwagenda mu kulonda ntanapu yali ntini nnyo njagalira kubaddamu ne kaakati muleme okwonoona ebiseera byammwe nti mugenda kulonda kubanga bemulonda tebabayamba
tena kibagenda bakolera abantu bali mu bubbi bali mu kwekusa bali mu kola byabo omwogere gyori tetenkanya nga bw'osobola ofune kyokulya oliise n'abaana bo oba ogenze n'onoonya obukupa oba ogenze n'onoonya amayuuni oba onoonyeza birumonde bifumba abaana babiri oba enva tewali noonya doodo oba tewali bamuliirewo banywerewo amazzi okuza abaana bo byensonga kati gye tuliko tweyanza nnyo Gideon era mbasiibudde mubeere bulungi President w'abawojjereko tubali naye olwaleero tugenda kukoma wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera